Nangamba kati wangu omugati oli buzibu naita bi oilo bye nabinjira ku semanengene byonna ne bikulukuta bwe biti nasooka agira ati nankwata ne mu mipiira bulule jambuka wagisa we jambuka wagiza lule bombo road atutotolera gwe nanga mukyala wagenda mu steam mu sauna mu massage oba omwami wonga agendayo bino bibisangibwayo teuba kulimba nti waliwo yali agenze mu massage oba mukazi amukoze massage n'atamulya kaliyo okujjako ng'akoze half oba muita simayo oba ono half bamuita batya wanakoze full nenga akoze full body massage yenne yali akoze full body massage gumu ebiri abawakulibwa era abatalidde ekiba kimulemesezzo kimanyi kankujire nzo omukazi wa massaging okyuse totubuusiza eri sauna ogenda mu steam tewali kyoba nakyo kugaye bakusiba kali luli luwombo yeteeka ku bweteesi luwombo naye buli kimu kina kuba bute nawe omusajja semukiti mbute abeera ati bute ne madda nakyala kati wabeera mu sitiimu ng'aga anti wansi wa steaming nawo bana ibyo bali tubimanyi bali tubimanyi ngenda kutwala kutulambule sente zange ngenda kutwalayo ng'omwana steaminga toba yo kuyisa mikono obwaguuga bwonna ng'abuteeka wali mu sitiimu jjuke wabeera mwakale naye oba oyagala okulaba focusing oluddemu egenda ejja naye ate batolaba kintu omanya olufu era oba olaba nti eyo bwaguuga naye togirengera nnyo kakati ze badde ekyakuyubiza kye natuukako we neekoona mbala njayana nfune wenkwata nakwata mu bwaguuga wa mukazi ngenda owulira nga nkutte mimwa kwata mu bwaguuga nga nkwata mu matama Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo
futi 5 ku 100 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe Bamatugga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyali ku Lubalusewa TV yonna gy'osinziira mu mawanga g'enjawulo n'ensi yattu Uganda. Tubebaza byonna gye mutuusaako engalo, tusaasirako yafunye okusomoozebwa, ate nammwe abafunye obuwanguzi tubajagulizaako. Ajesa mu Lugemanya. Olunaku lwaleero tulina programu nga ku Lubalusewa TV empya gitugenda kubanga tusabukula olunaku lwaleero bagiyita bino obadde obimanyi. Producer Isajungali bino obadde obimanyi tugenda kuba tugikola buli lwakubiri abalabi baffe abalungi. Eno programu mpya bagiyita bino obadde obimanyi. Oli eyo naye oyina ebintu by'otamanyi mu ggwanga ebitambula mu nsi yo oba mu nsi z'ebweru naye nga tobimanyi kyokka nga bikuli kumpi awo. Ebimu nga bibeerawa ojja kuba obitegeera mu maaso awo bitubeera mu ffe bennyini. Tuyina omukugu gwe tuleese agenda okuba nga abinnyonnyola experience aziina abirabyeko abibaddemu nakkiriza nti ensi mawano gennyini. Tugenda kuba tubiraba twogereko naye tulabe ate ki ekitambula. Kasooke nkujjukize Haji Karim Mukisa onono ng'asangibwa wali Bujuuko ku kkubo erigenda Mityana. Mutuukirire asobole okuba nga akulombereddwa obulungi obutagambika. Oyina bisiraani weetaaga mikisa. Bantu bali mu bad deporting abakomyawo mu Uganda weetaaga visa weetaaga butuuze weetaaga ki. Tukirya Haji Mukisa Karim asangibwa ali Bujuuko. Namba zo eziri awo mutukira asobole okuba nga akwasaganyiza buli kimu kyonna. Mosh Media ekutuusaako ebifaananyi eby'omulembe, oyagala videography, oyagala kukola kwanjula mbaga, okuyingira, oyagala okukyala kwaffe mwakulaba dda tuleyo abantu babiri bokka mu Lubalusewa. Tuleyo Muhammad Katabira tannaba kubanga azuula omulungi, ne tubuleyo ne Kagere Waswa Beka naye agenda okubanga ate atukubako kyana kiwala akuba kikyate gye kigenda ate we wali entalo kati simanyi tekifunirayo obuzibu. Mosh Media mbadde gamba nti Mosh Media ekola ku bintu ng'ebyo. Abamasomero mwekwate Mosh Media ekola brochures, ekola flyers, ekola banners binona Mosh Media mugyekwate. Olunaku olwaleero sirina muntu mulala yenna wabula ndi n'omukugu ate nga activist lwakuba leero tetugiddemu eyo mbeera tujidde muno obukugu bwategeera. Mbagambye nti programu eno mpya ku Lubalusewa TV bagiyita bino obadde obimanyi. Producer njagala omumpe asooke yeyanjula ate tubenga tutandikirawo guno nno omuliro ogenda kuba otegeera biki byobadde tumanyi mu ggwanga Uganda ne mu nsi okutwaliza wamu. Tusanze okulaba nate ku Lubalusewa TV. Abalabi ba Lubalusewa TV mwena mbebaza mwebale ddala ku subscribinga mwebale kutulaba mwebale kutulaikinga mwebale kutambuza bu video tubula mu butambuza nakulabe ku TikTok naye no le Bombo Road yo original original peace and justice activist le Bombo Road ndi wano okubalaga obulamu bwa bujo bwe tuyitamu tuyita mu bintu bingi nnyo abantu bangi waliwo batatambula waliwo abatambula olwabeera mu bifo ebimu olwabeera mu bifo ebirala. So katuli wano okuwayaawayamu nga tugamba nti bino obadde obimanyi. Ye programu empya nga bwagibagambye ye Lule Bombo Road. Lule Bombo Road pozire dda abalita batya? Lule Bombo Road. Okay, abalabi baffe programu eno tugitandise ne Lule era yajja okuba nga agitambuza buli lwakubiri. Gwebeera ng'otega Lubalusewa TV ku YouTube kwetuli tuli ku TikTok tuli ne ku Facebook. TikTok twali tukyakozesa nnyo Aje Pro. Lubalusewa eri yafunamu obuzibu tukyagiteekako nnyo naye tugenda kuba tugigula tuyinza ogitandikirawo neno programu ya bino badde obimanyi. Lule abantu abasinga gye bali nga balina batamanyi bitambula mu ggwanga mu bulamu obwa bulijjo oba mu bulamu obwa bulijjo. Oli abeerawo ne yeebuuza abantu bagenda mu sawuna bafunamu ki, bagenda mu masaji bafunamu ki. Gwe nga atambuddeko wali ogezeko mu sawuna? Nagendako mu sawuna. Nagendako mu sawuna. Mu sawuna eyo baŋŋamba nti sewa omuntu oba bute
newesibako akagoye waloke bakalapingako tebakalapinga pozi okulapinga olapinga kirabo ne bakasibako kajuka tugenda mu nnaku za Valentine baagalana bakoyita kwesi baluyina besi benyina oluyina oluyina olumanyi ngokiriza tokkiriza leka tolumanyi oluyina siro basiba ku mmere era gwe ebyokulya obyagala baddayagala ebyokulya byo lenyiri basiba ku mmere beluyina kati nabo besiba bakuwa akasuuka obike aka green ako obaga ngo bagenda okulongosaamu omutima n'omutima tumanyi obusuuka bwa green bwe bakozesa okulongoosa butera okubanya obusuuka obwo bwa green n'obwa bbulu bwe butera okubeera nnyo mu sawuno wa green ne bbulu kituufu ekyo kakati bannayuganda binnyo bye mutamanyi sawuna nno nnungi mu sawuna omuntu waliwo abantu abalina amasavu ennyo kakati ogendako mu sawuna kusaanuusaako ku maki ku masavu ate mulimu n'abantu abatatuyana okimanyi nti aje ate naawe sitera kulaba ng'otuyanye otuyana kakati buli woba nga totuyana weetaaga otuyana kati otatuyana mu mubiri gwo gubeeramu toxins nyingi mubiri gulina toxins nyingi kakati oba obukyafu katubuyite obukyafu kati obukyafu obwo buba bwetaaga ne bufulumako mu mubiri gwo omusaayi ne gusobola okutambula obulungi naye buli omubiri ogwo guba nga tegutuyana nga tofulumya bukyafu kitegeeza omubiri gwo ne omusaayi gwo gugina kuba tegutambula ki byo byowulira abantu abalwala nnyo sukaali abasanyalala abafuna zi stroke tolumu bwatandika mpola kugenda nga omubiri emiswa gizibikira mpola toxins ezo nga nyingi kakati sawuna ne batuterawo sawuna ezo sawuna eyambamu ku ebyo eyambamu ku ebyo naye kati nga lwakuba woomanyi nti Uganda nseegu Uganda yaffe nseegu kakati sawuna ate obuseegu ne butambulirayo ngera wokimanyi nti ebintu mu sawuna aliyo obuseegu abantu aba bagenzi okwota okukyusa ku gundi omubiri batulyanemu ate ekigendo tekikuba kubaera ekigambo buseegu naye mwe abagenzi mwe mutwalayo obuseegu sawuna tekubako kigambo buseegu sawuna tekubako kigambo buseegu naye ate mwe abagendayo akagambo mwe mukakyusa kali akasawuna nekifuuka buseegu mukasiimulawo ne mukafuula ne mukalabanga buseegu nti tugenze mu buseegu okimanyi nti kati ennaku zino abasajja bafunye nnyo bashuga mami mu sawuna abavubuka ate okimanyi ne bashuga mami bafunye nnyo amini oba abawala abatona bafunye nnyo bashuga dadi mu masawuna sawuna wogenda mu sawuna obeera bute mu kubeera obuto okwo n'omusajja nga naye ali bute mwemuva obuseegu kati omukazi ajja oba mukazi oba muwala ne yeesiba akaleesu ke sibe batende bati va ku kyobunene Uganda ina ate omutono atalina masavu ogendayo kimusavu n'abatono nno bagendayo omukyala yeesiba akantu najja mu sawuna ku mbeera nga wogimanyi eya Uganda bannayuganda baagala ebyonoonese n'abeera mu sawuna n'asitiiminga n'ava mu sawuna n'agenda mu sitiimu kati ate yo sitiimu ate kirala sitiimu ogimanyi sitiimu oyingira nzikiza ng'olaba teweekoona era oyinza okwekoona
era ogenda ng'oli mwasaamirivu lumuka akunyumizeeyo akantu lina mukatonda abalabe balubaleseewa onakola program bino badde obimanyi lule Bombo Road atunyonnyola biki ebibeera mu sauna ne mu steam tugende mu maaso kijje ebyawula kano eno steam eno sauna ngenda mu sauna ate mu sauna omuntu oba omulaba omuntu oba omulaba yo bateekayo etta kakati ebbugu muliyitira kati ebiseera ebisinga oba oyagala okukola olususu ogenda mu steam kafeesa akaweweevu oba oyagala okutuyana amazzi gakuve mu mubiri ogenda mu sauna kakati nva mu sauna kati njagala genda ku steaminga body okole ku lususu ndulaba nveekeko ngenda ku steam anti kati oba oyagala okuvaakeko genda mu steam togenda mu sauna nveekeko kati nkuba ekijjibwe nti nyingire steam ng'akale kaakutte obayo omukka mubalayo omukka n'oluzizi kati mukwetega waliwo step oluzibula muli oluzi anti ye steam producer agenda kutya era producer njagala mutwalako mu steam si munene mu size ngenda mutwalako mu steam nyingira steam bwenti nga siraba gyendaga kati wabeerawo bu step bwe buti kati abakazi batuula kuli ku madaala ago kati webabeera mu steam alina okweta bodagita munda mubeeramu ekundi munda mubeeramu empale yaki leka naawe lule Bombo Road kati kunuuna kinga oli ogenda mu swimming pool n'agera mu nga ayambadde ovulo eri sauna ogenda mu steam tewali kyoba nakyo kugaye bakusiba kali luli luwombo yeteekako bweteesi luwombo naye buli kimu kina kuba bute naawe omusajja semukiti bute abeera ati bute ne madda nakyala kati wabeera mu sitiimu ng'aga anti wansi wa steaming nawo bana ebyo bali tubimanyi ngenda kutwala kutulambule sente zange ngenda kutwalayo ng'omwana asteaminga tobayo kuyisa mikono obwaguuga bwonna ng'abuteeka wali mu sitiimu jjuke babeeramu akale naye oba oyagala okulaba ofokasinga oluddemu egenda ejja naye ate batolaba kintu omanye olufu era oba olaba nti eyo bwaguuga naye togirengera nnyo kakati ze badde ekyakuyumiza kyenatuukako bannaaye ng'oyingira mu steam nga neetega kyentegeeza neekoona anti waliwo nayingira bwe nti nga siraaje enkola ki simanyi madaala we gali nga neekoona tu we neekoona mbala njayaana nfune wenkwata nakwata mu bwaguuga bwa mukazi ngenda owulira nga nkutte emimwa kwata mu bwaguuga nga nkwata mu matama nakola emirimu netonze awo naye nga gwe ate oba ye yali andaba kubanga ye already yalimu mukugera bwe nti nandinga omukono nagwata mu bwaguuga nga yenna mubisi muzibu kati ngiragira nti neekuŋŋaanya nenandinga nga weesiimudde mwoti wali okola nkugambe nakwata mu bwaguuga nga mubisi wenjugira nga mubisi kizigo kyerere nga kiri wansi awo nze nina ebizigo ne biŋŋenda mu neŋŋamba bana kiki tuliko wano kati nenswalaswala awo neneekuŋŋaanya mwalimu oyeka mwebali layini n'abasajja kati nga waliwo omusajja ng'atudde bw'ati
n'ekikazi mu nsonda ekikazi mu nsonda ng'ali mu kumasaaginga kikyala ali mu bwaguuga ekisa bagendeyo ne babba baabwe bwaguuga n'amanyirawo bayali bbaawo bati yali bbaawo ng'ali mu bwaguuga wa mukazi ali mu kumasaaginga kati nange wentudde ate ondaga oba tolaba bulungi nga oba tulaba wobeeramu ebbanga focus ejja ngera omuntu ng'oyagala olabe baani bootudde nabo baani abalimu era oba olaba abantu naye nga bali mu kale tekibeera kifaananyi kiri ya bulungi naye oba olaba kyekiri mu sitiimu naye oba olaba okategedekanga tukenkunyonyola oba olaba naye nga focus ebamwa olufuufufu emubaamu olufuufufu naye ng'okola ki ng'olaba nenengera omusajja walira nga waliwo omukyalo mala waliwo omusajja gwali mukuutiriramu munda scrub bw'ati amuscrabingiramu nga beesize bonna ne mu steam bakola scrub oli ali ku mubiri gw'omuntu bwere scrub banenga oli wala bintu ebyo bimanyi ndi walaawo oli wala batomanyi bintu ebyo namuscrubbing ate ekiba kirungi nnyo okuscrubbingira muli mu gundi mu steam kubanga ekkoli lyonna likuvaako anti kati awo kyenkulaga kati kiri kibalina okukola kyekyo naye tosobola kwewala kiddako si kibyo kikola kuba kirina kukolebwa bwe kityo nti oli mu steam body efulumya ki obukyafu era ekkoli libeerako nga lingi tolaba nti ajoonaaba naye nga nakututte mu steam okakasa nti tonaaba ekeri nvaako mama okimanyi nti ekeri kuvaako liyinza okujjuza ekikopo naye bw'ositiiminga buli kko lyonna eri kuliko likuvaako kyogamba lule bomboloodi omuntu asobola okugenda mu sawuna eyo oba mu sitiimu n'afunirayo omukazi bulungi nnyo ate nze bayite batutte obwagazi abujjawo ate maama ng'omuntu wakamulaba bwoti si ye yekka gamba gwe obwagazi obujjawa environment gy'obeeramu nekyokola guno omubiri guli delicate guno omubiri buli wookwata wabaawo wakusumulula waliwo webakwata we batu wano ku lugalo wano obwongo wano we wali omubiri guno gwonna kati waki weekanze ate awonyiga kugambye waki weekanze kati otegedde otya nti nkunyize kati nze nkikugereza wano weekanze nkugereza buli lwala wano buli wookwata wabaawo feeling egyofuna wali wagira bwati kale bwe banga ate mukyala yakukutteko kati nkugambye wali nga waliwo omwami ali mu kazikiza kuba yalina mukyala oba yalina girlfriend kyonna kyali nakyo kyekyo jjukira babe nkugambye balina okuta we batta ne basitiiminga tebatuula bati batuula bati anti kati alina okukuuta eno yonna jjukira abakyala babaawo n'ekizigire wano ekya bbulaaka balina okikuuta sitiimu wonna awantu neyeekuuta neki yeekuuta ne scrub kati mukwekuuta ne scrub ako kati no teyeetuukayo kati omusajja wamuyambirako kwakya n'omukyala naye alina okuyambako omwami naye ayagadde nawe ne bakukolako kati bo bonna kusumulukuka kati ffe abasajja tukola nnyo tukoowa nnyo kati abasajja olwokuba tukola nnyo ate tukoowa nnyo tetufuna budde bu exercising abamu kati exercise yo wogenda naye n'ofuna omuntu ng'oli mu steam n'atandika okumasaaji ng'okuggyako ekko eryo aba akusumulula miki akusumulula emiswa gyonna kati mu kusumulukuka emiswa buli musajja waasumulukuka emiswa ng'atenga ng'atenga okutenga kye walabeeko entenga esala obusa ekola etya zinjawo bekikirambu kikiranze situla omukira naawe oyogeranga olulimi luganda entenga esala obusa ate entenga edduka omulunzi yekagere entenga edduka ng'edduka ng'egenda okudduka emisinde etenga omukira etenga omukira
ojja kuyiga mpola mpola tofaayo kakati buli musajja we babeeramu ng'oli mu steam ne batandika okumasajinga ne bakuscrubinga buli wamu nkugambye nti body esumulukuka okusinziira ku touches eziba zikutte touches ezo zikwetera okweta kati ndi wali eri feelings nezijja ekivaamu ng'otenga kati wootenga oti ekiddako oba okimanyi kati ne bana abakyala abakulaba otenze osobola otenga naye ng'olitakkiriza kizibu kati abakyala bafunira ssente kati bashuga mama bafunira nabo abavubuka abato b'abasajja awe masajinga bulungi n'atenga agenda otenga namuga nange masajinga nange nscrubinga naye namuscrubinga kati nga naye ekizigo nkugenze accident eyo gye nkugamba nga nyingira steam netega bwenti ngwa bwenti nalandinga nenkwata mu kiki nenkwata mu bwaguuga ngenda ogira bwenti emikono naye gujjudde ekizigo baba gujjudde ekizigo gujjudde ati kati gwe tomanyi kikubera ku mubiri wakabulanga lw'ekizeko ekitalina kubeerako ebizigo binenya nyereketa nseera naye abanaye nkutte mbiki bino mukugira bulungi nti atula naye seetula nentuula kati nina okulaba abanneetoolodde tewanyumyamu naye ngenda okulaba abasajja wali musajja ngenda ogira wano ndi wano nakikyala eno waliyo ekikyala nga mugambugumye nno ngambeera musitemu nga kiri wali kiri teyakufanako teyanfanako ali scrubinze kati ate nekyala naye tolina kulaga nnyo nti ate oli fala ntudde tolina kulaga nti oli fala ati nti ekyo kibadde kipya nnyo ali fala naye nga sirina kulaga nti ate ndi fala ensobika munaye ensonyiwa nti it's okay kati nga nakivaako ate sina kati jjukira nkoze omusango nga battuse nkutte mu bwagugawo mwenengawo nindaba nga feeling uncomfortable naye nangamba it's okay jjukira yali agaziye ascrubinga nze nali simanyi nyingira buyingizi alatandika oscrubinga kati kwe kuŋŋamba nti munnaye mbadde nsaba kunscrubingako mu mugongo oyo yennyini gwe wakutte gwe nakutte mu bwaguga mbadde nsaba kunscrubingako mu mugongo kati munnaye jjukira mbadde nakozedde emisango olina okuddamu wetonde kale nga anterawo omugongo nga nscrubinga yongeramu ku maanyi ate naye mmanyi okuscrubinga by the way nkola ebirungi ebiryo ddala nti scrubinze nyamba nange muga nange mbadde nsaba nange ogenda kampaako nga andaga obulungi obuli mu scrub ng'oli mu steam yakanjiza nokanjiza nga nscrubinga kumbe gwen scrubbing ayidde dda eddakiika eyo nyininyini sedda kye yayidde dda nze nzibwentu bwenkugambye kubanga n'okujjanga battuke mugwemu alabeka yalabanga bali waliwo abaali eri nga balimu kyekizigo kino okujja kyekizigo kyenagwamu wali nga yayidde dda nga wansi waafuuse kizigo kinyereketa bunyerekesi kinyereketa kumbe yayidde dda mala omuscrubinga kumbe nze nscrubinga muntu simanyi nti akoze eki ayidde nga nscrubinga wano bo bayingira n'obuleega asiba bwati naye watuuka nkugambye wali mu scrub nga agata mugundi kazi nga ayina ebbeeri bannaye myaka mikulukulu naye maama ng'otandika okwegoma naye tomanyi oba mufumbo oba si mufumbo ate nigamba ekifaananyi okiraba netokiraba kiriya bulungi eri tewaba kubuuza mbu oli mufumbo eri tewaba kubuuza nti oli mufumbo ate aliko akapande oba gwe oliko akapande muganda wange nga ntuula nga nange ngamba nange banscrubingeko nve maama mukazi yanscrubinga nga ngekko erinvaako nakakasa ntunaabira bwereere gwe oba oli eyo ng'onaaba anti program obadde okimanyi obadde okimanyi nti oli eyo onaaba naye newonaaba tosobola kutukula okyayinekko paka okutegeera nti toyinakko
ng'omaze genda mu scrub omaze kukola scrub oba omukoledde mu sauna oba omukoledde wo naye tewali muntu anaaba amazzi gaffe makalu atayinako ng'oyagala kakasa nti olinekko kozesa scrubbinga munnanga omukazi yanscrubbinga owulya bulungi nanscrubbinga omuŋŋanze nampulira ekko nanzijako loolo yekko bweti omanyi lijja mu loolo oyo eyayidde dda loolo yekko nga nscrubbinga kati by accidentally ngenda okuli omukazi tankutte kusemmanengene by way yali by mistake nengamba nankosa suza banaye sayagala kusola naye kati nentandika okulaba gwe yakwata mu bwaguuga nze namukwata mu bwaguuga by accident nga nyingira by accident nagwa nenetega just nali simanyi nakumanya naye omukazi by accident yankwata kusemana ndi musigundi banaye okujja okwali wali ng'oli nki ekyali wali oba naye wali wayidde omanyi nammwe bannange nti era nange ndi musajja era okuva kwolwo nagamba okuva kwolwo siddamu kukola nsobi abaleba Lusewa TV program bagiyita bino badde obimanyi tulina erule Bombo Road oyinza okuba omwami oli eyo omukyala akukubira na simu naga ngenzeko mu masaji ngenzeko mu steam ngenzeko mu kikola mu birate mu abalina abakazi abanene atogedde masaji soko osigalewo wali eri tonna mmalirayo mboozi odduka ki masaji soko omuleke omukazi akutteku gwe teweekanga oba nawe oli museegu waite kyetagisa kuba museegu oseegu kampola gwe jasi okujjako ng'oganye genda mu steam yo oba weescrubbinze gwe weescrubbinge naye kasi tokkiriza omuntu ekitonde ekiri opposite sex okuscrubbinga oba owedde ng'etteeka newoba ng'endiga yakutomera kwolwo osituka nkugambye nasituka era okukakkana gye byaggwera nga nzizeemu nenkwata mu kizigo nga bakinzikiriza okukakkana nga nzizeemu nenkwata mu kizigo kinakwatamu by accident nga nkikuttemu ku luno banzikiriza era nengamba siddamu kola nsobi bwetyo kukkiriza genda mu steam yo mu steam nkyagenda naye siddamu genda mu steam nengamba kitonde kikyala nti nscrubbinga ako omukazi oyo wamwagala ate nze atali kyuma olwo yagala kumpulira nti ate nange gavumenti yankutte ndi na musajja munnange nkugambye omukyala gwosanze obusanze mu steam yes nemweyagala ate kweyagala awo wennyini oba mwina we mwalaga nkugambye nti naddamu okukwata mu kizigo kiri mu bwaguuga ku luno nga nzikiriziddwa kyenkugambye naye sigambyeko nti tweyagala si bwe kiri nga wali oyidde nga naye ayidde of course n'okomawo n'odda ewaka bwe kiri naye nakwata mu kizigo nga nzikiriziddwa abakazi betusindika mu ssabuna olina ogwo gwosindika ngamba abatulaba olina gwe wali osindise mubakulaba bagendayo ebyo ebimu ku bibeera eyo ezo baziyita ingredients obuntuntu obutonotono obujja by the way obwo buntu bujjiramu bujjizo za spices ku bakyala baffe ku bakyala bammwe omukyala olubuto ayota owange tagendayo olubuto talina kwota ebbugu ne balingi nnyo lyatadde mwana
n'okussa atassa bulungi. Walogenzeko massage bagira bata massage pala mbiuli ababyoteka na mwangu. Agenda ku massage fangu. Yeah. Bangambwe oyingira omu mu kaluumu. Ali ati oba oyagala kugenda nani? Bayagala na kyalo kiramba. Oba oyagala kugenda na manager. Oyina yingira omu sigwe gwe baba bagenda okumasaginga. Ani aba ayina obulumi? Sigwe. Kye kibeereyo? Massage. Wagendayo? Bakuyita kunyogootola. Wagendayo? Ti. Kati kyogamba kankubuuze. Tokola na massage. Tokola nko ku massage. Obulamu bwo butwa okola gym. Kati gwe mmere gy'olya ogisala otya? Nze nekola training ewange waka. Training ki? Ninzuruka mu ntyo. Bwe nsanga mama fina mukubo nga tuddukamu. Muddukamu kugamba omanyi nenzanya kapiira producer akimanyi. Omanyi ekintu ekiwa obulamu ate era kyekijjawo obulamu. Emmere oba togiridde tuba mulamu. Era emmere kyekimu ku by'obulamu Katonda byatutegekera biba byatuteekerateekera. Naye ate emmere yekyasinza okudestroyinga omuntu obulamu bw'omuntu. Osegedde emmere yekuwa obulamu naye ate emmere yejjawo obulamu bwo. Kaakati okontrolinga emmere eyo obeera olina okuba n'ebintu by'olina okukola. Okuddira emmere eyo oginafuya ogimalamu amaanyi agagenda okutta ye exercise. Olina okukola exercise oba olina kati oba tokola exercise ng'obeera nnyo mu office obudde tobuyina kola massage. Genda okole massage. Ng'omusajja yenna ali eyo ng'oli muli wa mmere ate ng'obeera nnyo mu office kola massage. Though nti kola massage naye ng'okimanyi bino wammanga mu massage bisoboka nti ogenda kukola massage naye omwana ali mu massage amabeere ge tegaagwa. Omwana ali mu massage amabeere ge tegaagwa. Omwana ali mu massage alina ebbeere likkirira bwe riti nerimaana eryambuka. Olimanya ebbeere eryo? Siriraba. Kati gwe ki ky'omanyi? Ndikataala. Nga tonnalaba. Mwana kagereta bwamanyi. Musajja atu yefunye banzaalo z'ebbiri. Oli ogenze mu massage ate ng'olina okukola massage ng'omusajja era ng'omukazi. Naye massage gw'ogenza okukola manya bino wammanga nti omwana gw'ogenda okusanga yagenda okukola massage omukyalo oba omuwala yateekebwateekebwa n'aweebwa omulimu ogw'okunyiga massage ng'atunuuliddwa bbode ye. Ng'atunuuliddwa ki? Akola massage omusajja alina kuba mukazi. Akola massage omukazi alina kuba musajja. Kati gwakola abakazi nabo bakola massage. Omusajja bulungi nnyo. Ate nno akola massage omukazi musajja kyokka era omusajja yeggala omukazi oyo mu massage. Yes, era n'omukazi amassaging omusajja era akutuusa ku ntikko. Baali bakutuusiza akweggala. Baali bakweggaddeko. Lwaki obuuza nze? Kuba eri luumu kati nze nkunyumiza. Luumu waliyo abantu bameka? Babiri. Obeera bwereere mu massage. Mu massage ye ayambala mbadde mmanyi ye ayambala massage njagala onkolere waneeno mikono gino. Oyo genda ate oyo bamukola ne mu saloon. Ne saloon wali nagendamu nola batandise okunyiga tits. Bayise omukono muno mu
saloni zino ezisala emitwe ez'Enkumi-5 saloni ez'Enkumi-5 omanyi zikola masaji bakunyiga omujja kati gosaana oyo gwe osaana oyo naye enzo yatoyo namugoba akunyiga omutwe n'agufotola n'akunyiga obutututu n'akunyiga akalevu ennyindo n'amaana atandika n'akwata muno esato jambadde n'asumula eppeesa n'ayisaamu omukono n'akunyiga paka wano mu lubuto nga omukulu ali atyo okitegedde era naye abanga akukola biri ebyabali namugamba maama nedda oyagala kunswaza nze ndi musajja mulamu tosobola kunkola ebintu ebyo ndi musajja mulamu tosobola kunkola bintu ebyo onkwatire eno namu mu kifuba mu mabeere eno akukwata zino ennywantu zino ezaffe ez'abasajja tumanyi naffe batukwata zino ennywantu naffe tukyankalana otenga omukazi yangira ati n'entengera mu saloni y'egundi yenviiri nemugamba maama nedda n'aseka kati no baba beewaana bameka banyiga masaji ne batengera mu ntebe banyumiza bannaabwe nti ho nkimukoze omulaba ogenda wali osasula ku reception wali ng'ova mu saloni y'enviiri nga kamaze kakutte wenna otenze batandika abeera wali batinga buli omu atunulira munne atunuulira empale alawo begizeeti atunulira empale nagano situka paka nga natabuka nimuga todda nedda awe nyi mukatebe nimugamba nga nsituse ninga ngende mungeye nensoka ntula awo nenebuzabuza nenzikaka nenfuluma nenta kati ogenda wali otambula ogenda bakutunuulirayo bati kumpaye balabe oba fly eyimuse bakugeye nti kyamukoze kati bwe balaba nga fly teyimuse ngera bagira oyakulemye leero oyakulemye babera mu debate obategeera abo abawala b'omusalo kati ogenda mu masaji pala otuukayo ng'omuwala aliyogo soka abalabi obalage kuba tulina abalabi nsasudde 5 gyange ku reception emasaji we5 nsasudde waliwo n'owe10 waliwo n'owa2 kisinzira woogenze nsasudde 5 gyo ogenze mu masaji bakuwadde omuwala babeera wali buli omu aba agize ne naawe osobola okugamba oyo yaba ankola masaji si kukola biri oyo aba masaginga mbadde sitinde osobola olondako oba tofudde ayinazze omusawo yinza okukola najja nga naye si mubi najja naye era simanyi balwaki obwa kati olonda omulungi era bannaaye tegambire obusegu butandikira nawabweru simanyi era lwaki babalina obalayiningawo ne babasangawo babeerawo sikyani agenda kasitoma munaye nga obimanyi naawe kati buli omu aba ayagala kulaga nti yaba agenda okukolako era obeerayo eri abalala nga bakola waliwo osanga waliwo abaliwo waliwo osanga waliwo omu babiri waliwo osanga bonna weebali kati nkugambye waliwo gwosobola okufuna choice then osobola obutafuna choice nekyeŋŋambira nti era obuseegu butandikira bweru kwegamba abasajja tuli baseegu ffenna ndowooza ebitonde tuli baseegu si kitone kikazi si kitone kisajja fena ebitonde fena tuli baseegu kubanga nawano wennyini era osobola okugamba oyo nedda bampooli nonamu atajja nnyo kusikiriza naye ng'ate si nkyo kipulaninze nti ogenda kukola ki oba ogenda kwegattirayo naye era oba naawe oyagala omuntu agenda okukola ebintu ebyo ng'alabikako bulungi kati ogenze naye otuuseeyo otuuse mu ruumu kikye batandikirako nnyimiridde enzu era olina okweyambula bute nze neeyambula kati oyagala ni akwambule oyagala ebitiibwa bwe nti neeyambula nzenna ate ogenze kukola ki ne panti njijjamu olina kuba bute anyumiza gwako kati deyambudde ndi butaha nenkola nti genda katanda nga nkawalampa ate wali ogenze wajjajjaawo yenna mutaka ali awo bwatyo ate mutaka waakola wali aba alina amakulu bwe gutwala wali omubiri gwo tuuka wali gwa katanda omwana akutandikeko in fact osooka
olweta bweti ng'osooka oyingirako wali bathroom ng'osooka onaabako kazambi olwo yo omuwala ayambadde atya ayambala akawero omanyi buno omanyi abakazi ennaku zino abakazi babigonzaamu edda we balinga ogula olugoye ogenda okutungira olugoye oba essaati oba ki waliwo bino bebasalako bi offcut kati ennaku zino abakazi bambala offcut offcut ze bambala kati obwo bi offcut ebyo yafunamu akagoye akamutuuka kesiba bweti kawuzi wano ne wana akawuzi ne wana obuwuzi offcut abakazi ennaku zino bambala offcut nawo babanegali amabeere go waŋŋambyeko ati nkugayo omwana abeera mu masaji tabanga weewuwo yayonsa abaana 12 omwana abeera mu masaji nkugaye ng'alina ebbe iringa omutima gw'embogo guti n'alyoka abeera wali oli butte n'akutuulako kutya ku mubiri ku magulu nga ndi katanda awo mbasi sokoleke kati waliwo okugenda katanda waliwo masaji kati nze masaji mulimu naye nga sitali wa katanda waliwo akafaiso kali kabeera wansi wonna mulimu zikando bateze zikando kati nze nakola masaji omwala ya masaji nga yali mu Ethiopia nga mulimu kando mulimu akawo balina akawo talinga mazaalibwago mulimu kando nantuulako n'alyoka masajinga nevuunise neje nevuunise nga natidde kabina kali waggulu n'asooka nkuba obutafaali obwo obutakotako n'alyoka bukoona bwati obutako bulani bugira si bwe bulinga obugaati buno obwataano n'asooka bukaluba bulinga ettabbu n'asooka bukoona n'abusiiga oyiro ina nangira oyiro nzina n'angenda mu nanjikamu yenna n'akusiga oyiro ina n'obanga ojjudde oyiro omubiri gwa neruka gugwa n'asooka akugonza omuli n'amaana akukyusa kati okukyusa nga nga wawuze dda kati awo atandika eno kati olwankyusa bwati nga natenze dda bwenti Mosh Media gyoba weekwata eri isangibwa Matuga enamba z'essimu kweziri bakubira kwasobola kubanga bakubira ebifaananyi ebirungi baba Mosh Media director yagambye nti offer weziri okuba omuntu yenna nga olina omukolo bakusalirako jangu bakwata omukolo ogw'omulembe okwanjula mbaga byonna jjukira nti abatulaba tuli mu programu yaffe empya bagiyita bino badde obimanyi tuli mu sauna masaji tuli mu steam yonna tutambulayo lule Bombo Road atutotolera gwe wenna nga mukyala we agenda mu steam mu sauna mu masaji oba omwami wo nga agendayo bino bye bisangibwayo omukulu akyatwa yenna katika bino mbikubulira abantu mbaite mubimanyi yakirungi otanesewo program obadde okimanyi teuba kulimba nti waliwo yali agenze mu masaji oba mukazi amukoze masaji n'atamulya kaliyo okujjako ng'akoze half oba muyita simayo oba ono half bamuyita oba batya wanakoze fulu nenga akoze full body massage yenne yali akoze full body massage gumu ebiri abawakulibwa era abatalidde ekiba kimulemesezzo kimanyi kankujire nzo omukazi wa massaging okyuse totubuusa aze kati massaging party eno antandise eno naye azze ayina jukira ayina okusembera okuva eri okuntuukawa eno waggulu okunva eno waggulu ayina kuntuulako wano kyokka jjukira kwatudde jeeka eri etya yakubye edda kati yamanyi kyalina okukola yakola ati
bannaye abaana abo nalinda ndabe kyagenda okukola na Elliot Jake najisa natuula ng'eri ne natuulako nga talina gyedda obulumi nga buli kunze nasooka nfootola eno nanfootola Jeke byaga okwambuka agituulidde n'alyoka nanfootola kati atuuka wano kati alina okugivaako Jeke yote sanyalala nkugambye nga kyendiko nze ndi mu bulumi bwereere kati masaji si kyamunyumirwa bannange yena gwe naali eyo otuuka ekiseera masaji nga tokyanyumirwa wabula kati ofa bufi nga ebyokunyumira bivudde wabula okola ki ofa bufi era oyo okuva ku olwo siddangayo nagamba akamwenenye kubanga nja kukola ensobi tunaba kutuka antuuka mu kiwato kati wantuuka mu kiwato alina okudda emabega ddenga eno ku magulu eno anyige wano mu bisambi ati Jeke yadigire ding kati ng'aseka ngati ng'aseka nga ngamba kati awo bizinensi yaabwe weeri abawala abo boolaba mu masaji wamala eno yonna n'atuuka wano watuuka wano ng'akubuse kale wali kati ogizooti ng'awummula ng'akugamba oyagala onzikiriza akusaba akimanyi bulungi tosobola kugaana abaana abo omanyi omuntu okukusaba ekintu ngo olinda nakugamba mbadde nsaba onzikiriza nkwateko kwani kujeke kujeke nawe obokyalina obwongo obugaana ne kati oli akugamba onzikiriza nkwate ku Semanengene nomugandi nedda nga Semanengene atabuse bannange namugamba tewali buzibu tewali buzibu nga bono bweyogera na sipiidi olw'obulumi bwendiko tewali buzibu nangamba kati wangu omuga tewali buzibu nayita oyiro bye n'abinjirira ku Semanengene byonna ne bikulukuta bwe biti n'asooka agira ati nankwata ne mu mipiira wejambuka wagiza ne mugamba onnumya nze kenyini nfa nyabo nnumya n'aseka n'anta nangamba woobadde oyagala nkimale osammule ogenda kunnyongeramu sente za extra konze extra kitegeeza ki nti nanti extra nsobola okumasajinga omutako ono Semanengene n'asammula nakka ne mussa nakka ne mugamba ate nga natuuseewo ddi awo olwedde ekissa Semanengene gw'okirina kati lwaki gwe Semanengene wange oyagala mukwata mweze engalo zo wonsala enjala nangamba woba oyagala nangamba ati kakati oyinza oba toyina ssente konze weetaaga ssente ate nga nasasudde nze no ndowooza zikuziri kwogenda oli ne mungaleka naawe nasasudde ate kati oyagala tenzere munsasule nti nadda nti zino oziwanze ate bayita obagamba nti ozimpadde konze ate lwaki nti batukkiriza konze babakkiriza kukola ki batukkiriza kutulya konze anti kakati nemugamba kakati kale obadde oyagala mmeka maama ogonze omuyise na nnyoko yafuuka yanzaalirawo essaawa eyo obadde oyagala mmeka maama abasajja tutaawa badaye tulina ebizibu
tulina ebizibu ng'omukazi aŋŋamba senete wainaawo ate nali ninawo nekyatwala mu masaji ekyo kimanyi nali nina baka pain nga nina wenkutama bwenti nina akantu kange ati kati ne baŋŋamba genda okole masaji ne baŋŋamba genda okole ki genda okole masaji ekyo ekyano nga njagala kunyiga kabooni kati nakyovula nkugale basooka kunvuunika ye akanyiga nakateekamu n'olukokola luno yakyovula nagenda mu abo n'akateekamu olukokola nanyiga naye gye byaggwera nga ngenda kwegatta omukazi namugamba omukazi olwakusaba extra ansaba extra ne mugamba maama nga sirina ssente nesema osobola okujja masaji nga tolina ssente ne muga ekituufu bino mbadde simanyi nti bikola ki bibeerayo mbadde simanyi nti ngenda kubeera bwenti amazima namuga mbadde simanyi nti ngenda kubeera bwenti nangamba that's an obvious kubanga kati gwe oli musajja ate wuuyo natandika okumpaana oyo oye wakula tewali musezi toli musajja mubi konze kakati engeri gye siri musajja mubi ntaasa nangamba wenvaano sinaaba sirya konze kati nkuwe mmeka maama nkuwe mmeka nangamba mbugera kumpa emitwalo 10 nga emitwalo 10 siziina nina emitwalo 2 nangamba emitwalo 2 kale mpe emitwalo 5 yongera akesa tompe 5 awo katosobola kukuba simu ne bakuweereza byonna obireka eri mu weeyambulira esimu byonna obireka eri nawo obiteeka kale bibeerawo naye nga bibeerawo eneweera olina woobiteeka awo kati oli wano oli kutebuuke kati omwana kati olengera ebbere naliriti olengera yenneeno oli kati ate kiwayo ekintu kibi nga kulengera kapale ka mukazi newaba mubi akapale k'omukazi wano wali akasumbuusa newaba mubi kyova bakugamba tewali mukazi mubi ng'asitamye tewali totunuliranga omukazi newaba mubi ng'asitamye wano wantu wano wewatu wano noza ni bypass wano ogenda ku bagiyita express by the way aba mulungi awo express highway ekutwala ku kisaawe Entebbe eno totunuliranga omukazi newaba mubi ng'atudde bw'ati notunula awantu awo kale nyina tambulanga ntunde bwete mu bank express airway ekutwala ku kisaawe ky'Entebbe kulandiwe awo awantu wakyankalanyiza ddala kibayita ekitonde ekisajja kati wakutuddeko express airway eri otuuse oli ku landfield ogitaba buko bulungi bwobati olwokola otya omwana ng'alina akagugu bwe kati oyakola akugamba ebbeeriti omugugu guti akusaba ki mitwalo 5 togirina notandika munna yateka akati n'atambuza bwereere ate biki nolanya nyamba kale kankuwa 2 yangamba nedde 2 sigirya nanga kale kyengenda okukola nemugamba ntaasa kale manja nangamba nakusangawa babitukoze mpozi ndekere simu yo namugabireke naye kyobonkola kale kankuwa 2 nangamba kale kankuwa 2 nanga 2 ojimpe naye 2 ejo ngenda kusiga kazigo ku masaji ngezubulosa mmole nemugamba kale maama ate nakola ki ebiri nogiwayo nakola ati ebiri nenjiwayo nakola ati nansaasira nangamba bambi kankisaasire kisajja kyattu ebiri nenjiwayo negigenda nga gikaaba novundikira ngaokozeyi sina kinnakwali nansaasira
Abalabi ba Lubalusewa TV program bino badde obimanyi bino byetuliko bisangibwa mu sauna mu steam wamu ne massage obadde obimanyi. Producer Simayo wakadde tukyakalina oba omukulu atwongereyoko kati abagenda mu sauna mu steam mu massage oba wamagezi ki bakole half massage oneeko wa waggulu neera n'owa waggulu oyo ne okusinga kale owa waggulu nti ebiseera ebisinga osobola okwewala ebintu bingi okusinga full body osobola omukola mu beats massage oyo oba oyagala okwewala ebikemo kubanga kiri kikemo oba tokiplaninze oba toplaninze kikemo ekyo kijja buzi kubanga obeera muntu ate obeera musajja kikitunde kikazi naye kiriza bakoleko half bakole ne yonna waggulu kubanga ne environment ekolebwamu ekyo naye eba eri efevalinga oluddako osobola okugenda noteeka ebigereyo mu kibath waliwo mubeeramu amazzi agabuguma aba agooca ne bakumassagi nga wano okuva mu kisambi wano paka eno yonna mu ntumbwe mu bisambi mu ntumbwe ne mu bigere kubanga ekigere ekyo kiri reflectinga kirimu emiswa ne parts obwongo omutima nsigo kibumba mu kigere ekyo oli waba akikuttemu wakati oli wakwata mu kigere ekyo wakati asobola okwakisesinga ekibumba omutima ensigo n'obwongo obujjanjabi gye buli naye mulimu n'okusoomozebwa okuliyo obujjanjabi gye buli 100% naye mulimu okusoomozebwa ng'engeri gye kiri nti tuli bantu ate oba ogenze kujjanjabwa buli w'okola massage bode yeesumuluka neeta kati ffe abasajja nze kankubuulire abasajja onobeerawo mbu tolina maanyi ga kisajja nti oli wiiki obeera wiiki kubanga emisuwa gye gitambuza sisitimu yo giba mizibikire naye buli w'okola massage buli w'osteaminga ovaamu toxins ezo emisuwa gyo ne giba nga gidduka obwongo bukola very fast ne wansi osobola okusituka bulungi nnyo kubanga bino ebintu byaffe ng'abantu tewetaagisa kugenda kumira Viagra kumira makerenda wabula ebintu tusobola bikola naturally ngaffe naye nga wenkugambe nti massage mulungi naye alimu okusoomoozebwa nti woba oyagala okwewala okusoomoozebwawo togenda wenna kati oba ogayagala genda mugundi mu steam bala obudde olabanga batandise kubanga obudde sawa za steam ezitabeeramu buseegu ziba ne sauna ziba sawa za misana emisana yawo abantu baba cyane kubanga emisana abantu babeera ku mirimu kati emisana muntu agenda omu babiri kati osanga steam nosanga y'abaami nga babeeyo nga balina mu business ennaku zino zikutukira mu sauna sina mu steam wabula mu sauna abaami babeera mu sauna ne bateese bya kisajja kikulu kituufu abaami babeera mu sauna ne bateese emboozi y'ekisajja nga bali basajja bokka nga bakazi bali eri mu steam zaabwe kubanga abakazi baagala nnyo okukola ensusu babeera nnyo mu steam abasajja baagala nnyo sauna baagala nnyo okusala amasavu mu mubiri babeera nnyo mu sauna okusala amasavu mu mubiri kati mu sauna muli ate basajja bamu for security reasons baagala nnyo okubeera mu sauna olw'ensonga sauna ebeera mu ki amataala oba olaba buli muntu akulinaanye mu sauna kati abasajja babeera nnyo baagala nnyo sauna alaba musajja munene banyumya emboozi era abantu bangi nnyo bafunye nnyo business mu sauna nti aguniza nze munne ekyo nze musobola okuyama mu kino nze ndi lawyer nze ndi doctor nze ndi ki bafunye nnyo emikwano mu ki mu sauna era abantu ng'oggyeko paati eri side eri ey'obwenzi naye ate advantage eri mu sauna nti sauna econnectinze nnyo abantu mu business era abantu bafunye nnyo emikwano gye bali tebalina mu sauna lule bombolo
Omukyalo oli gwokwata ku bizigo okizota Wena seya nengwa mu steam. Walaze muno omulabako. Ina mulaba. Nenga te nasoka mulabira mu sauna eyo. Mu steam. Yali mufumbo. Yali mufumbo. Muleke mukazi wattu. Abeerako. Ate owa massage. Gotyo mmanya. Omukazi gyali. Gyali. Ate owa steam. Todangayo omanyi owa massage todangayo kufuna 5 jo. Eyo sadda era gwe gwase era gwe nasemba n'okukola massage. Siddanga mukola massage. Ne musauna ne steam ngenda. Okay. Ngatumba program bagita obadde obimanyi ebyo kimanya abantu mujja kuba mutubulya mu comment section yawo mutubulye kike mwagala tuzeeko. Sokolindeko. Kangama batulaba. Engeri obadde okimanyi. Obadde okimanyi nti emikwano egirimu ensa ogisanga mu bifo bino wammanga massage osanga y'abasajja ab'obuvunaanyizibwa emikwano ejja ddala era negikukyusa ng'ovudde mubiri era n'abatalina basajja n'abatalina bakazi era babafuna mu massage okigatteko olina obwenzi n'obusangibwayo era n'obwenzi tobwewala era oba ogenzeeyo ng'oli mukazi kiriza okukwala kiriza okwenda oba ogenzeeyo ng'oli musajja kiriza naawe okwenda ekyo kyo tokyewala era badde okimanyi nti ne mu mabaala abasajja abagendako mu mabaala ne banywamu era nabo bafunayo emikwano nga bwe mbadde magamba program obadde okimanyi tugireese buli lwakubiri tugakuba tukubuulyamu ebyo bitambula mu ggwanga naye woobeera nengo bali tobimanyi obadde okimanyi nti abasawo ebiseera ebisinga baagala nnyo omukyalo ow'olubuto okutambula ne bbaawe era ensonga ogimanyi lwaki ogimanyi ensonga lwaki kanti kyetugenda okuleeta ku lwokubiri girindira ku lwokubiri programu girinde ku lwokubiri olabe lwaki abakyala bali embuto abasawo b'amalwaliro gabakubiriza nnyo okugenda ne babba baabwe era ojja kumanya abagenze nga tebalina babba baabwe biki ebibatuukako nakayingirako ero mu kaseega ebyo linda ogenda kuba obiraba ku lwokubiri olujja era tukusunsulira emboozi tukugulira obusenge ne katenizi z'abadokita badokita bakolaki linda ku lwokubiri sibula abatulaba mwenna mbasiibudde nga mbagamba nti bane mwenna abatulaba mwebale kulaba programu eno mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga byonna ebiri ne comments muzitekeyo comments gwe nango oliyo nga nawe olina kyomanyi okugattako ku mboozi eyo ya sauna ne steam luwadde mugiteeka mu comment yawo no commenting ano tubuulira kikigwe kiwasangayo mu sauna kigwe kiwasangayo mu steam era gwe wagendayo okwo wafunayo birungi wafunayo bibi webanga ku byenjogedde oyina kye wafuna ekifaanana ng'ekyo nawe tuwa olugero lwo tujja kuba tuluddamu okuluteekawo era mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza Lule Bombo Road yo mwennyini ndi Lule Bombo Road activist ate nga ndi political analyst kati tutunuulira ku side eyo tunone mu side ya bulijjo tunya mu byobufuzi ate ne tutunako ne mu life yaffe ya bulijjo tugitunulamu tunyontukube ekibozi ne tuwayawayamu okay tuyanze Lule Bombo Road obadde okimanyi program egenda kuba buli lwakubiri wano ku Lwalusawa TV girinde nga ku TikTok aje pro girinde ku Facebook Lubalusewa TV wamu ne YouTube Lubalusewa TV tuine embozi nyingi abantu ze mutamanyi ngate zibabeerawo obadde okimanyi nti ababoda batukwanira bakyala baffe eyo naye ejja kugambye olwokubiri olujja tuleeta abasawo lwaki batuma abakyala ab'embuto babatuma babba baabwe nsonga ki era biki ebibatuusibwako ababagenda nga tebalina babba baabwe mu malwaliro notukanga omukyala gwe wali olaba nti akweyagala nnyo buli dakiika gangenda mu ddwaliro ku maana engenda kulaba dokita ku lwokusala ngenda kulaba dokita obadde okimanyi nti ababooda abakola ekiro balya abakazi ab'ebbeeyi nga kubwereere
Wado chimanyi. Yona bigera kubeera mu program wado chimanyi. Kyolagala kyona twogereko aba taxi. Wado chimanyi taxi ekiro. Zifuka kisenge na diro. Bazisulamu. Aje Samuel Gemanya. Omanyi lwaki zibeeramu ebiku. Tokimanyi ekyo. Tuba baki taxi zirimu ebiku. Kono bazisulamu. Aje Samuel Gemanya. Katabira Muhammad nga producer program eno atenga ku kamera tubaddeko ne Kagere waswa Beka Sentongo omusajja alina amanya amangi. Tetujja kusuka wano katukwatagane olundi. Lubalusewa TV mazima ku mazima.